Ti omusajja gwe mutwe, maaso, nnyindo, mumwa, matu agawuliriza ate mulimu n'obwongo. Kyekirungo ekisinga byonna kubanga obwongo bwe bufuga omubiri gwonna. Kasita bufa, every part of the body is dead. Kati ye musajja. Kati amagezi ago bw'otagafuna, engeri y'okukwatamu amakaago, engeri y'oku protectingamu mukyalawo wamu n'abaana na buli kimu kibeera kikulemye kigaanya. Because you are the head. Era tunuulira nnyo amaka agalimu abasajja nga be bakulembeze. Sijja bayita bafuzi. Akulembera mu ngeri ennungi. Kati olaba nga amaka ago gatambula. Gaddala. Era tunuulira amaka agalimu abakazi nga be bafuzi. Gayina ekigabulako. We are fighting with God. Twagala kulwanyisa Katonda yennyini ate mu kumulwanyisa tetusobola kumuwangula kubanga kiri kye yagamba ti omusajja gwe mutwe. Omukazi mubeezi ate omukazi si bigere. Yensonga lwaki teyamujja mu bigere yamujja mu lubirizi. Ali wakati. Kyova olaba okuvaayo ne campaign ene ya Boy Child okuyamba ku bantu bano bo bebokka ne Katonda waabwe. Tewali abawolereza. Abantu abo babeera mu kikolwa ne basanyuka bulungi nnyo n'omwana ow'obuwala bw'amala omufunyisa olubuto ne bakwata omulenzi ne basiba. Oluusi akawala kayinza n'okuba ke kamuseducinga. Naye saidi eyo tebatera kutunulayo. It is this boy child always to suffer. Ebintu waliwo embeera ze babeeramu ebyo ebyabalenzi n'abalenzi w'ebityo. Olaba abalenzi abo batera nnyo okusirika. Teba opening up. Nga bawala. Kati butonde bwabwe ekyokubakolera kubayiga nti kati ffe bwe tufuuka abakyala baabwe. They need someone to lean on. Omuntu ow'okwesiga. Omuntu gye mmanya nti nvudde ku mulimu nga nkooye, nga mbonyeebonye, nga bankulusanyiza mukama wange anvumye, neetisse emigugu, nvuze booda mponye obubenje bungi. Like bwe nkoma wano ngenda kuwummula. Unfortunately, ate tetubikola. Atwandikira eri ova mu bakazi bo. Ng'oluusi mu butuufu tava mu bakazi be. Like tetubategeera. Bw'asirika bw'ati. Anti olaba bwe kyesirisa, biki, kiringa eggole jjombi. Bo basirifu naturally. Bingi. Kyova olaba bafa mangu. Batuula ku bintu bingi nnyo ebibasirisa, ebibaleetera okufumiitiriza, okulowooza ebintu bingi nnyo. Kati bw'alaba ng'omuteeka mu mbeera etamukkirizisa kutuuka ku kyayagala, he will walk away. Ng'akuviira. Kati bw'amala okuviira ng'ofuuka single mother. That's why you have very many single mothers. Abasajja baatambula baagenda anoonya omuntu agenda obumutegeera. Balina entondo, baakuwembejja, baakutegeera nnyo, baakugumiikiriza. Bwe batyo bwe bafaanana. Ate olumu okugumiikiriza nnyo ate kufuuka omuntu abamu kubalemaza. Kati anti kyekino ekintu nti nno ono tebaakikuza. Ekintu kye tebaakikuza. Kakati gwe n'okigwamu bukulu. Kati ate oyagala okukikuza eno. Tekisoboka. Bagamba akaakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Kakati waliwo abalenzi abo abataali nurtured. Ebintu byabwe nga bazadde baabwe tebaabayambako kubikuza oba si kyekyo. Examples ze baalaba tezaali nnungi. Bakuze balaba bamaama baabwe. Ng'ewaka be balinga be bataata. Maama yawerera, maama yaboggola, maama yafuga, maama yadumira taata, maama yakola buli kimu. Kati omulenzi oyo yennyini agenda kulowooza nti omukazi gw'anaawasa alina kufaanana nnyina. Maama we omukyala wuno bw'anaamusabanga fees ng'agamba ffe maama waffe yatuweerera. Kyekyokulabirako kye yakula alaba. Ate tobanenya. Era balowooza nti it is the new normal. But it is not right. Omukyala bw'asaba emmere, ffe maama waffe ye yagulanga emmere. Bw'asaba rent, kugamba omulenzi alaba ebintu bino byewuunyisa, nze saalabako maama waffe ng'asaba taata waffe emmere. Saalabako taata waffe ng'atuweerera. Maama ye yagigulanga. Maama ye yagigulanga, maama ye yaweereranga, maama ye yatuguliranga engoye. Kati ng'abeera awo era alinde.
maama ogule engoye z'abaana oweerere ogule emmere kubanga maama we ebyo bye yakolanga. Kakati era omukyalo ono bw'anaafeeyiringa okubikola ono omulenzi agenda kulabira ddala nga yawasa ekikazikazi ekitalina makulu. Forgetting one thing, nti taata we yataali responsible. Yatalina makulu. Taata we yatalina makulu biseera ebyo kubeera exemplary kumulaga kintu kituufu omusajja kyalina kukola. Kakati ate omuwala akuzaala abanga maama akola ebyo yajja kula ng'alabira ddala a man is useless. Mwagalamu ekintu eki kunzaalamu mwana. Bw'anaamala okunzaalamu omwana wange nga muweerera nga nkola ki nga nzimba ennyumba oba nga nsasula renti nga ngula emmere nga nkola bukimu kubanga akuzaala bamaama kyakola ki? Kyakola. Kakati ekyo kye kintu kye twagala okugezaako okulwanyisa. Tugende mu masomero twogere n'abaana bano kubanga amasomero gali mu population nnene, abaana bano abalenzi okubalaga nti bino bye mulaba bamaama bammwe bakola it is not right. Bino ebintu sina bya Bwakatonda. Kyova olaba yonna gye tulaga twongera kufeyiringa, ensi eyongera kwonooneka kubanga we are fighting God okujja ku kituufu okudda ku kikyamu tukole vice versa bwe tuti. Kata Miss Jennifer waliwo statement etera okwogerwa nti njagala omukazi angattako. What statement eyo obutuufu bwayo buli ki? Because waga omukazi agattako nzamba balowooza 50-50 ogule ennyama agule ettooke osasule renti yagula emmere. Kati abasajja kye baagala. Is that statement right? Omukazi angattako oba kale okugattako kuyinza okulaba naye kugattako mu ki? Kaakati the first thing omuntu kyagenda okugattako one wali wekkeeri oyoza engoye zo okola biki byonna nange nali nzekka nfumba emmere yange nkola biki kakati bwe nazze okwo kwe kugattako okusooka okubeera naawe nkugasseeko weebaka nange nkugasseeko ebigenda okuva mu kwebaka naawe nzadde omwana nkugasseeko wali tosobola muzaala ng'oli wekka nkugasseeko n'ekissa olubuto luno olw'emyezi 9 you don't know how tiresome it is and how risky. Kuno kutunda bulamu kwewaayo ngende ku musaalaba nkufiiririre ggwe nzaala omwana ono nga DNA esoma ggwe. Do you know what it means? Kati awo obwongo bw'omuntu bwo nga bulaba tannangattako. I'm telling you. Anti yagamba all women can do that. Abakazi bonna basobola okuzaala. Nsobola okuwasa abakazi bonna nga wenjagala. Okugattako. Kakati ebyo bye bimu. Kati waliwo n'ekirala. Emmere bw'oba ogiguze ngenda gifumba. Nkugasseeko. Okiraba? Already nkugenda gifumba. Siko agenda gifumba. Bwe mmala gifumba tugirye njoze ebintu. Engoye oziguze ngenda zooza nzigolole. Awo sikugasseeko. Ennyumba gizimbe ngenda gisiimuula. Ngule n'ebitambaala ebibikka ku ntebe. Ngule n'eddomaati nyonje n'ekiyigo. Kakati omusajja gwe bayita omusajja owaddala alina omutwe omanyi nti kimuwuliza bubi nnyo okusanga omukazi abadde alina watambuddeko katono tamutegeeza nako n'afuna abazimbi ne bayiwa tripu y'omusenyu ne bayiwa amayinja ne bayiwa n'asanga ng'ennyumba yagiserese. A true man will feel bad about that. Tewakimutegeezezza nako how omanyi ffe tuli abakazi we are led by emotions. Nze ngenda kunyigamu katono oba nkebere mu simu yo oba ntegere nti olinayo akawala akalala ke wakwanyi. Njagala okunoba ntandika okugamba nze nateekako ebbaati ku nnyumba eno. Kati omusajja omujjuvu ebintu eby'amaanyi byonna bibeera mu mukono gwe. Tayagala obikole. Ate because he's loving akusaasira amanyi sente yo kyayagala ekole. Genda ogula obugoye bwo, genda okola obuviiri bwo, weerezaako maama wo. Sente yo ey'omusajja omutuufu tayagala nnyo
nti eweerera abaana bwe kiba kizze oyambyeko buyambi nga waliwo shortage mu kaseera ako kubanga ffe tulangira mangu onyiigamu katono awo olugira nze mperera wana abaana oli kisajja muki nze nzimba ennyumba nze ngula emmere naye kakati ye ebbanga lyonna lyaba abikoze aguze emmere okumala emyaka 5 ennyumba agizimbye na biki byonna okujjako nga kisajja sajja teriyo omusajja aliyimirira n'agamba nze nazimba ennyumba ani yandigizimbye nti nze ngula emmere osuubira ani alina ogigula era ggwe teri musajja ayogera mbu nze mpeerera abaana but women say so because bakoze ekitundu ekitali kyabwe ekirina okuba ekyomusajja webale nnyo that's why anyiiga n'akulangira kasita kiyitira weereddeko ttaamu emu n'eyokwe kasita omwaka guyingira ne third term n'atandika ogiweerera akoze ekitali kike olw'obusungu bulinnya ng'atandika oli musajja muki atasobola nakuweerera abaana nze mpeerera wana abaana kati bw'afulumya statement nze mpeerera abaana neiba ajja kulowooza ye yaweerera omwana oyo okuva P1 paka kumbe guno omwaka tegunnaba nakuggwako naye atendewaliddwa because ekitundu kyakola si kike ekyo kifaanagana nga bw'onoogamba nti singa Katonda yali asobola okukyusa ebiro omusajja yeetikke ku lubuto kasita yanditandise okusesema nga olwa myezi 3-2 bandizijje namwe abo boolaba tebasobola si kintu kyabwe naye ffe tulina obugumiikiriza obwo ekyo tuzaalibwa nakyo Katonda yakituteekamu eyo nayo ingredient yaffe ate si yaabwe kati ffe tulina all that patience nze mmanyiyo kapo be nali nkansolinga omusajja ng'afuka ku buliri omukazi ng'amugumiikiriza ng'amugumiikiriza mukazi wattunu mu bubbange n'ebikunta asobola okubyanika n'ayoza obusuuka bwabwe n'ayanika kati n'ayiiya n'okuyiiya omufaliso guno engeri gye bagugulirako ekiveera n'atetenkanya n'agumiikiriza naye lumu mukazi wattu oba yanywa obusera bungi akole ensonga esanyusa naye n'afuka ku buliri naye omusajja yava mu mbeera kati okiraba ye omugumiikiriza ebbanga lyonna abadde ng'afuka naye kakati ono lwafuseeyo olumu tasobola ono kimwewuunyisa nnyo naye nga bulijjo yafuka kyova olaba ne bino ebintu by'obwenzi omusajja n'amala akukwata oba n'akiwulira nti wayenze oba ozizza omusango ogwa nagomole ennyo but to them kati gwosobola kunyumiza banno nti nno era nkaaba nfa nnyo genda kudduka nobe mbubba wange yayenze kati ffe tulina obugumiikiriza obwo n'okigumira era n'omusonyiwa n'obeerawo kintu kyaffe naye tusobola kubeera nga wetulwadde anti kaakati batuwonoonye tusobola okugumiikiriza naye tosobola kuddamu kubeera ng'oli nga wobadde tosobola kuddamu kigenda kikendeera n'obwesiga ogenda obumujjamu naye ate bo tebalina bugumiikiriza olwadde nga butambula nga ffe bwe tulina kakati kyova olaba nti ffe tusobola okugumiikiriza naye ate bo tebasobola kugumiikiriza tulina buli omu kuyiga munne biki ono by'asobola biki ono by'atasobola biki ono by'ayagala biki ono by'atayagala like ng'ensonga ya sex eyo y'abasajja bonna okuggyako nga mulwadde ekyo bakyagala okusinga abakazi kintu kyabwe kati gwe omukazi ne bw'oba ng'owulira toli mu mbeera bulungi ekwagazisa okikola lwa munno kubanga kati ajja kufuna ebyekwaso nze nkiyita kitambo kyabwe nti ekitambo kyange bwe kyalinnye ate wabadde tosobola kunnyamba ng'ekitambo kyange ndowoozamu wenteekawo obuteesi just for you to have fun why do you kuteekawo buteesi anti sibadde mu mood ate ye ali mu mood agenda gikuteekamu ate naawe weewaliriza ogibeeremu munne abeere happy okunteeka mu kintu nga si kyembaddeko eventually ogenda kifuna nga tulese embeera zino ez'ensonga zaffe naye bw'obeera ng'oli mulamu era ebintu webitandika wakati eyo kinyumirwa ate kakati bw'okiyingira naawe n'okinyumirwa naye kimunyumira naawe kikunyumira n'ebino nti womala ombike kati tukikola olw'obulungi bw'abannaffe kubanga bo bakyagala
kakati ate naffe abakazi okonako kugattako okugattako webale nnyo tukubeerera kubanga tetubeerako 24/7 nga bo kakati njiwawo omubiri olwa munnange newankubadde sikiriimu asanyuke aleme kubeera nabyekwasa kakati nabo abakazi ffe twagala keya eyo olwo olusuusuuto olwo ne bw'aba mukazi wa myaka 5 akyagala kimunyumira kimusanyusa ebyo ebyokubayitako baby simanyi honey sweetheart n'omuwanako you are smart you are beautiful naye abakazi bonna kababe nga bakadde tebaagala bintu bya butabawaana bya butabazza buto abasajja nga muli bakulu nosanga omukazi wo nga ayina akaana kato kumbi kana akaana akato ke kamanyi omugamba biri ebigambo ebimuzza obuto n'awulira bulungi ke kamanyi omuyita obwo obunya sweetheart baby honey kali kwita mama nakyejwe oli mami kakati ebyo awawulira amaanyi honey baby sweetheart you know obunya bwe butyo mutwaleko awutukaabe nga mukazi mukadde atya ebyo tubyagala nakyusako environment mukwateko ku mukono like mukwateko afiringa comfortable nga mutambula mwenna n'omurecognizinga mu bantu ebyo abakazi babyagala ono ye mukyala wange meet my wife agejja yes omusajja ne kati bw'olabanga omusajja kyo womukolera ekyo ye respect jagenda okuwencha exactly ye respect jagenda okukuwa ebintu bino bitambula bwe biti buli omu alina kyakolera munne n'afuna in return bwe kiri tolowooza nti ekitiibwa ky'oyaayaanira ogenda kifuna ng'omukazi ono toyina by'omukoledde nze nakugambye bano tubaagala kuba tulina bye tubanoonyaako bye tubanoonyaamu we banaabituwa in return tukuwe ekitiibwa tubeere submissive tuteeke nawo munyumirwe ayogedde bulungi bwe kityo bwe kitambula kakati ekimeekinza abakazi okubeera wild tetugambwako bafuuse bafuuse bakiwagi tebasoboka muganye okubawa bye balina okufuna kyova olaba bw'afuna asobola okubimuwa she will be submissive to that one not you kakati weewuunye omukazi ono y'omu asobola okulemererwa amaka gano n'agenda n'afumba wali ono ng'akomplaininga omukazi oyo yali tawulira atalina mpisa biki ampisaamu amaaso wali era n'abalengera eri baga bannange Kenya yafuna omukazi oli ayina byakoze gwe byakulema so meaning we give we receive exactly but obuzibu twagala nnyo okufuna nga tutadde buli omu ayagala kufunamu bufunyi ente tebagikama bukami nga tebagiwadde biwata bagiwa ebiwata omuddo bagufukirira okufuna ekintu ekirungi omukazi ono ng'anaakwagala n'akuwa omukwano nze kye mbagamba omusajja omukazi muwe omukwano tampeka akuyiire ebbaafu it is as simple as that omukazi kasita omwagala bebo n'owulira nti yabbye n'ekyapa kya kitaawe n'akireeta they become wild basobola okukola ebintu byonna ebinene for you n'akuyiirawo omubiri because omwagadde it is as simple as that era nze mbeerawo ne neebuuza abasajja mulemwa mutya abakazi how ono atayagala nakudda waabwe omanyi esi nti abakazi tebaagala kudda waabwe akeera agamba gitambula ogende nga ŋŋendawa tebeza gye baamuzaala ewa taata we ne maama we waliyo ne baganda be tayagala kuddayo ayagala kubeera wano naawe kati omuntu ayagala okubeera naawe atayagala nakudda waabwe akulemya atya era ntera nnyo okugamba abasajja kikyamu era kiswaza toyogeranga mu bantu nti omukazi yannema buli woyogera nti omukazi yannema fe ababitegeera obulungi tuteekawo obubuuza bungi either empale eyo eragaya oba totuukiriza buvunaanyizibwa bwo mu ngeri emu oba endala because teri mukazi agenda kunoba wa musajja alina bintu ebyo
buli omwawo wayayanira kyekiri kye wagambye nti omusajja ali married ate ng'aliko abakazi abalala bangi abamuyayanira abamwagala why nga wano waliwo ali single naye nga tewali amwetaaga ono ayina byakola abasajja baagala ki yes naye kiri ekintu tubadde twogerako ekyokugattako abantu bano abasajja b'ennaku zino oba abavubuka oba abalenzi oba abambi bakiraba mu ngeri ndala okugattako ayagala ogule poloti azimbe oba agule poloti ozimbe bw'oleeta omusenyu ng'aleeta sementi kakati balina kye batamanyi nti omukazi akoze ebintu ebifaanana bwe bityo bwe kanaabikkuka akafa ak'ekikazi eno ennyumba osobola okungobamu nga naleeta bulooka nendeeta omusenyu nenteekako ne sementi sisobola n'obimenya neŋŋamba nti nzijamu sementi wange tusanga ennyumba yayidde wemba sijabeeramu nawe tojja gibeeramu wemba sibeera gibeeramu nawe tojja gibeeramu kati ova olaba oli gwe tuyita omusajja owaddala takuganya ate bw'abeera nti nanyiigaganye naawe ayagala kuviira era asobola okugenda n'osigala nga weewuunya amaka n'agakulekera ng'akuwadde buwi n'agamba I'm going to start afresh. Ate tubalabye eyo akwatamu saati ze bbiri n'akwatamu essaati ze ezo n'obupale n'empapula zaawe empapula ze ez'obuyigiriza ebintu bye by'omugaso ebyapa bwe bityo ka briefcase ke tadda ate kakati bano bamu magezi kubanga balina ku sente alinnya na nnyonyi mwami gundi yagenda bweru yanoba nga yanoba kakati ali eyo mu nsi z'abazungu naye nga yanoba ye yanoba ngeri nnongooseemu tayagala kwetawaanya naawe ennyumba ng'agikulegera yonna bwe bakola kati tebaagala kwetawaanya okayagala omusajja yagenda bweru ng'alinnyo ennyonyi anobye and men balina ekintu kye bakola tebatera kwogera ng'akukyaye nti agenze kubanga mu bwongo bwabwe olw'okuba balina okwagala kuli either ayina gwagenze naye oba ayagala kuwummuzaamu birowoozo asooka akwesonyiwemu naye akwagala ekiseera kijja kutuuka nga bino ebimukyankalanya bivuddewo he will come back ne bwe giba emyaka 10 ne bwe giba emeka a man will always come back alye ku ggolu lye eriri wano kati ng'oyagala okuwulira obusungu bw'alina avudde wano agenze tagenze bweru after 10 years awulire nti wakoze embaga agenda kuwulira obusungu naye yagenda yanoba kakati kye baba baagala beererawo ye yejaba ate akola ebintu bye byonna eri we bimala omunyiiza nga nabo bamukunyiza bigaanyi kati eno gwoyinza okuba otadedde mu layini ng'ofunye punishment emala n'omanya omusajja bamukwata bate omusajja nnoyo namuvuluganga kakati bw'anaakomawo amagezi gagenda kuba gakomyewo that's why teyakugamba nti nkukyayi era agenda kuba ayina genuine reason nti naye nze sinakukyawako I was just abroad bishi naye nga mubutuufu yali abivuddemu kakati gyagenze naye bamukunyiza oba biganye ewe maali ye kuba asobola okukompeyaringamu n'agamba nadduka mu kidiba naye ate eno nga ttooyi okitegeera kamale gadda mu kidiba kyange nja kwenaaza and he comes back so akwagala obeera awo but he doesn't want you to move on abasajja ekintu bakirina ekyo kintu kyabwe he doesn't want you to move on kakati bwawulira twakyawagana avuga motoka ki abasinga obungi tebakiwuliramu mirembe he wants you always to come back on your knees like kati munnange tewali kino ate munnange abaana balwadde empaayo eza ddagala biki ebyo kati obeere nga buli kaseera okuba akasimu buli wokuba akasimu okomawo ku mavivi like asigala nga yakyali waggulu ali superior ekyo kintu kyabwe aba asigala akiwulira naye buli waawulira nti twayawukana esowula butambula motoka gyavuga biki promotions kakati mulaba ku TV tavaako ku mawulire bamuwadde kino ekitiibwa kati ali mu nnyonyi ali jindika
afa Mutagenda kukola atya kubayiga ffenna tweyige omukazi abeera atya omusajja abeera atya omukazi alina kukola kitundu ki omusajja akola kitundu ki ffenna tulina roles zaffe abo boolaba mbuno njagala omukazi angattako nga yakola buli kimu. He's not man enough. Waliwo ingredient emubulamu mweri naye tebagina kyaringa ayagala omukazi amugatta tebagikuza mu ye ekitiibwa ayagala omulala kati gogenda ayagala ne sex omulungi naye yetalina kyali kakati kubanga naawe wennyini olina okwerwanako omukazi omunenya ate simanyi oli mukalungo nga simanyi olwazi bana amazzi ge munoonya amangi ennyo gakwoza ngoye tugenda kukola tutyayo kakati ag'okwoza engoye ye ggo goonoonya bino ebintu obitegeera n'obitegeera gye biddira ye ganaavaawa ono omubiri gwe mukazi wattu alidde akawunga akakalu waliwo kano akawunga ke basiika tayinaayo wadde akasente akanywa ku kayogati tayinaayo wadde kireeta kutuzi mu mubiri gwe already ali stressed zino ensonga za bwongo za mutima za bulamu n'endya emataringa there is nothing you provide to her already obwongo buli stressed n'ebyalya byennyini mu mubiri gwe tebiriimu ate onoonya mazzi gakwoza ngoye gaki agajjewa ali drained kwegamba okoze kinene nnyo okumutuusa mu mbeera efaanana bwetyo ate ayagala kakati kaanadda wano ewali omwana wa Katonda n'asooka n'amutuninga bw'ati n'amunywesayo n'akantu akategereka n'amuteeka mu mbeera yo ate ogalabe gali agakola gati n'omukazi yennyini asooka n'atandika ono yenze esi tobantu n'ali agakuba paka eri mu kirevu paka mu kifuba ng'awuli alinga ali mu ggulu ne gagenda paka mu kifuba is this me indeed nga yeye ne kakati oli aga omukazi nabwe omunoonya oli bannange yakala alinga olwazi gwatamanyi byokola. There is a problem with men, with boy children. That's why twagala kubajja eno wansi nga tubayamba nga tubabuulira ekyokukola. Waliwo n'emmere gye balina okulya ne gye batalina kulya kakati abalenzi b'ennaku zino era okwo okwegayaalirira tannawasa n'okuwasa akutya atya obuvunaanyizibwa bayimirira ku street wali nga bagula buchipusi nga balya bu sausage n'alya sausage omwaka mulamba era ogenda kugonda oti nga sausage bakazi tebaagala sausage embeera ezo ez'okulya oils ezo too much sugars bala bayimirira wali ku bugundi balya ice cream balya sausage banywa omwenge ne banywa buno buwalagi mbu bamaleko stress buwalagi gye bakomye okunywa n'ogwo omwenge bireeta temporary impotence otandika okufuuka impotent mpola ekivaamu ng'akantu kabulira ddala okandagamba munnange gira tugire nga munnoowo avaayo gy'ali kwe kuswala ate mulimu abawala abamu nga n'okugeya bageya olaba takomawo li mulenzi mugoggofu n'ebiringa ebyo takomyewo n'ensonga zaagaana ebyo si bye baagala. Aina pena wala twayiga okweanga naye gundi naye bannange tubenga tubageya abasajja akola byalina okukola bamwogera nako oyinza n'omukwekula eri mikwano gyo oyo tebamunyumya nako kaffecce awe tuli kakati okwegayalira okwo tebamanyi bye balya tebamanyi kweyonja tebayagala kukola tebeefaako tebamanyi kukwana mikwano mirungi gigenda kubatuusa wantu wategeerekeka era omukwano bw'olimu obwo obuyayeyaaya we bugenda okukukomya ndowooza yeemu eyo yakumya buwala bagala kugenda mu jimu kukola bunyama bakole ebiwato oyo si musajja. Omusajja akola okukola nga waliwo n'ensimbi oteekinga obuvunaanyizibwa tekikoma ku kukola kiwato kyokka n'ebirala bigenderako oyo ye musajja obuvunaanyizibwa omusajja ayimiridde gwe tugamba nti gwe mutwe gw'amaka nga mbutuufu ogenda kukoma weewaka omukazi awulire nti yes nina omwami
era nga ne bwaba ku appreciatinga you are worth to be appreciated n'abaana bennyini bakitegeera nti taata waali omanyi nti abaana bano batujajinga bamanyi kati maama abatuddawo ne taata bamugobye fees omwana ajja n'afukamira mu maaso ga maama n'amuwa akabaluwa ak'okumugoba fees nga naye taata ali wali kati gwe teweewulira nti nno oweewuse omwana ono aba ategeera nti ne bwe nnaakakuwa tolina kyogenda kukola ono maama yabikolako maid n'agamba tetuyina mmere genda ogambe maama omwana najja taata otuddaawo maama tewali mmere tewali sukaali maama abaamaze bazze maama bakwetaaga naye nga taata waali awo omuzimbi azze maama akwetaaga gwogula seminti yazimba ennyumba gwe kati ebintu ebifaanawo bityo abasajja sigaba natandika okubeera jealous ne batandika okwagala okuowninga ebintu bino in a good way eri positive kati ate eyo jealousness ejja lwakuba nti ayina omukwano akwagala era mu kukwagala akuprotectinga yensonga lwaki wabeerawo abakyala abamu tuli out genda okulaba akuba essimu natunako omwami wange bannange nze kanyangwe kangende ese munange mweraba biki esi yenaga nze ne bwe nagenda ku mukaaga omulala agamba nze njasula wa sister wange bonna bafumbirwa abasajja ne lwaki baba treatinga bwe bati abasajja bano balina eddaala lye beeteekako oba value lye beeteekako oba engeri gye batendekamu bakazi baabwe okubeera nti bajoogebwa oba baweebwa ekitiibwa kati gwe okyekolera ng'omusajja omukazi ye agenda kutwala mu mbeera yonna nga gwe okyekoledde nga gwe okisazeewo kyova olaba buli wobeera principled n'omulaga nti nze ndi bwenti tokyogera nti ndi bwenti naye obikola mu bikolwa era namanyi omwami wange kino takyagala saawa bwe ziti sizingira nze sambala bwenti gino emikwano tajagala kati abeera akuprotectinga kubanga akwagala nagamba hani akagoye ako koyambadde ogambye ogendawa kajjeemu in a good way akuprotectinga alaba akagoye ako kajja kuleetera emitawaana wagambye ogenda ne baani tingenda ne okay oyo muwala mulungi soka abogenda nabo wagambye ogenda ne bajjaki eyo togenda kati ono bwakuba essimu omanyi omwami yaŋŋaanye biki yenga akuleetako amateeka yenga akuubira tukole tutya because of love ayina kyatayagala okole oba ayina akatego katayagala ogwemu wagambye ogenda mu kifo ki waliwo club bweti eyo nedda eyo tojja gendayo ate olala omugamba nti club bweti agamba it is okay genda naye making sure by 8 you are home mateeka ga bulungi kukuprotectinga kubanga akwagala ate n'okwogera yogedda atya yes ambogera bubi bogera bubi mulimu abamu aboogera obubi kati ate mulimu abamu akangula ku ddoboozi kubanga wagaana okuwulira this time n'akyusaamu mirundi ng'ena kati nkugambye tokomawo ssaawa 4 kakati enkya bwe zikulema todda otulaba bayogedde emirundi giri gyonna yogedde bulungi ng'akuwembejja kiringa omwana what do you want njogedde naawe bulungi leero nkuleze nako ne ngamba bebi omanyi kino ekintu oddamu okikola bikiddamu kukabada owulidde ojja kugwa kati olaba obadde ogudde toddamu olinnya kale mami biki ne musanga azzeemu era okulinnya kukabada what did I tell you yesterday tujjeyo ku kibooko that is a woman kati atandika okulaba a principled man wajja atutwala era akikola lwa bulungi kubanga gwe mutwe ye mukama waffe atwagaliza okubeera obulungi otherwise bw'atakikola a woman will go astray omukazi alinga mwana buli kaseera babeera bamukugira bamutangira jjukira twagambye ffe batukwana buli kaseera kati bw'otatangira oyo onoomufuna buli kirambu gyagambye gyagendamu n'omukkiriza buli kyayagadde okwagala okwambala n'omukkiriza buli mikwano gyonna no, then you are not man enough there is something you are lacking okusobola okuprotectinga territory yo n'abantu abagirimu esobola okubeera nga nnywevu
gwe mukama waabwe kyekiri kye nabadde nkugamba ti omusajja gwe mutwe maaso nyindo mumwa matu agawuliriza ate mulimu n'obwongo kyekirunga ekisinga byonna kubanga obwongo bwe bufuga omubiri gwonna kasita bufa every part of the body is dead kati ye musajja kati amagezi ago bw'otagafuna engeri y'okukwatamu amakaago engeri y'oku protectingamu mukyalawo wamu n'abaana na buli kimu kibeera kikulemye kigaanya because you are the head era tunuulira nnyo amaka agalimu abasajja nga be bakulembeze sijja bayita bafuzi akulembera mu ngeri ennungi kati awulaba nga amaka ago gatambula gaddala era otunuulira amaka agalimu abakazi nga be bafuzi gayina ekigabulako we are fighting with God twagala kulwanyisa Katonda yennyini ate mu kumulwanyisa tetusobola kumuwangula kubanga kiri kye yagamba ti omusajja gwe mutwe omukazi mubeezi ate omukazi si bigere yensonga lwaki teyamujja mu bigere yamujja mu lubirizi ali wakati like ono mubeezi ayambako kwoli ono ya assistant woli kati ate bw'abeera assistant woli bano ababiri balina kubeera nga bakwatagana temukkiriza abaana bano kubavuga eno bw'ebeera taxi oli dereva omwami ono omukyala kondakita bano abasabaze bwe tuba tubatwala nga tuva waffe najjeera abamu bagenda kuviiramu ekamu kyekisaasi bwe batyo tutuuse ekimotoka kyaffe Kampala tutikka abalala tweyongere paka ekimotoka kyaffe tukikuba ewaka tukinaaze ate enkya tutandike n'abalala these children will go at one time tusigala abo n'omuntu wange ono kyova olaba olina omuprotectinga ku baana bano buli kaseera abaana bano bamanyi okuleeta olugezigezi ate bamanyi okwawulamu abazadde bano ne batandika n'obatuuma amanya poliisi ezze kati oba mami bamutuuma poliisi oba daddi kati omu n'abeera dalingi kati ono dalingi n'akiraga nnyo mu maaso gaabwe oyo mami tabaagala baboggolera wama mujje tugende mbagulire ice cream wama tugende for shopping that is bad mwe ababiri mulina okwogera olulimi olu before these children oba kwekunya mu kisenge nga waliwo ensobi eyakoleddwa oba twekunyiza eyo oba twekubira eyo it is okay bwe tujja wano mu maaso gaabwe we are one kati bwe twogera ekimu tutandika obbalemesa tebalina gye bagenda kuloopa bw'aloopa ewa dadi ng'amugamba naye mami lwaki yakubye wakoze eki kubanga dadi aprotectinga mami ne mami aprotectinga dadi kati ekivaamu bo bennyini balina okwesootinga bakole ebintu ebituufu kubanga tebalina gye bagenda kuwaaba tewaliiwo dalingi tewaliiwo poliisi ffenna tukola kitundu kyaffe okubakuza mu ngeri esaanidde naye nga bwe tuba tubakuza mu ngeri esaanidde waliwo era oli mukama waffe atukulembera ye musajja omukazi buli w'olitegeera ekyo ogenda kufuna emirembe ekyo bwe kinaakulema emirembe gyerabire kubanga gw'olwanagana naye okumuggyako ekitiibwa kye yazaalibwa nakyo ate bw'osanga oli gwe baayamba ne bakinakyaringa ne kikula togenda kumusobola tosobola toyinza kukimulwanyisaako kukimuggyako kakati tulina kumanya bumanya formula ennyangu nze kubeera submissive manye nti mukama wange gyali obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo nfuuke w'amaanyi naye nga maze kugonda abakazi bagezi kati olaba abaana abawala b'oku street abo obategeera bamanyi weebale nnyo ani asinga abo okugonda naye nga ddala bagonvu ebyaddala ne basaidi chiiki saidi chiiki kakati sebo baafuna ne basponsa balina ne association ennene nnyo kati nze nsekera abakazi abafumbo badde okuba baafuna empeta ne basala nako mbu twamalako bano temumanyi bye babateeseza obukodyo bwonna bwe balina nti omusajja oyo bwe mukwatako bwenti waliwo saidi chiiki omwe yali annyonnyola naye yansesa namugamba kakati naye gwe ono omuntu omufunako bbalirirwe okola otya kakati bwagiranga ensonga ani
omwami ow'ebbali wankubirira essimu wonna talina kunsanga musonga nga kisoboka kitya just in case asobola okuba nga kwezi mira kerenda akazistopinga siina musubwa kati gwe maama ali eri ow'empeta nannyini mwami ono ogalabanja era wasalako wateekayo n'ebitaala mu kisenge kyo byaka red teriyo bya green bigamba nti tugende buli kaseera bigamba no stop eno bali eno beesunga ne periods baziganye gwe bali abaana balina byonna ofuba obuganya amanyi konna kagenda omutegekera amanyi kahaga kamuwa alina akawoowo akali special ke yeekuba alina byatunula birala byamuyita birala handling ndala gweotuma maid yakola byonna we shall lose them kubanga balina engeri gye baagala okubakwatamu n'engeri gye baagala okuba handlingamu nga bamubbye dda ng'agenze awo bwe buzibu bwe tulina awo naye obufumbo bunaasoboka banna obufumbo ate busoboka ate bunyuma bwangu gwobufuula embeera weyengera okubeera bweti nga bweri kati mu myaka nga 5 10 okuva kati abantu bajja kubeera nga tebakyafunzwa tebakyawasa nga buli bamusanga besanga waabwe anti era ekyo nannyini kuluka kintu kino kyayagala era agenda kukiggusa kati nze kyenva mpa abantu amagezi naddala abasajja omanyi bulijjo bw'obeeranga ogenda okwaŋŋanga omulabe n'omutegeera oba n'otegeera amaanyi ge osobola okumuwangula naye kibi nnyo okugenda ew'omulabe nga kakati first of all ndi naawe esi ye mulabe wange naye simanyi nze obwongo bwange buŋŋamba nti she is my friend obeera mu buzibu nemmanya nti nno ayina kisiki ayina AK47 nze nzija na kisijja na jjinja oba na mbooko nina kujja na kyakulwanyisa ekisingawo oba nga waakiri byenkana tutandike kakati omulabo ono w'amaka singa abasajja bamutegeera nti yaani era kiki kyabaagaza basobola okuwangula ekintu kino so our next topic ejja kubeeraawo ebeeraawo omulabo oyo singa mubeera nga mumutegeera tasanga mukka tasanga mwoyo tasanga bikola ate era alina kingi nnyo kyakozesa paka kati okutuuka ng'awangudde ng'ekigendererwa kye ki kujjawo maka it is as simple as that bannange bino ebintu bya leero tubadde tukyewanikawanika naye tujja kukakana mulina okukakana mulina okugonda kubanga era obwo obugonvu bwe mubufuna Katonda bw'abaagaza abakwatireko mufune emirembe n'oli nannyini buyinza singa tumulekera obuyinza bwe n'ekitiibwa kye kati ffe abayagala okuseesaamu mu kampeyini eno eya boy child tumuseeseemu tunakyaringa ekintu kye amaka gagenda kubeera n'emirembe eggwanga lijja kufuna emirembe entalo zonna ze tulimu tulina omuntu alwanira ekintu kye naye nga waliwo akitwala atali nannyini kyo omukazi ono omulaba bamuwadde ssente bamuwadde obuyinza bamuwadde ekitiibwa bamuwadde amaanyi kati bamugjeeko omwami oli ebintu bye ne babitransferinga ne babiwoono olutalo lwonna lwe tulimu lwa muntu ono akiraimingira ebintu bye ebyobuzaaliranwa okubijja kw'oli ku mpaka naye ne gwe babijjako naye agamba byange naye nga mu butuufu si bibye jjukira waliwo ali emabega w'olutalo luno nannyini kugaba bintu bino era nannyini byamumanyi naye entalo zonna weeziri kulwanagana na nannyini bintu biri bimuveeko babiwoono ani agenda okuwangula olutalo bagamba enjovu ebbiri we zirwanira obusubi buno bwe bubonaabona kati abaana baffe baabo ku street baabo ba prostitutes baabo tebasomye baabo biki
amaka tetulinda bicyankalanye eggwanga libonaabona n'abantu bayaga baguba ddalu bavuma abakulembeze kati balwana. They were not nurtured. Bye bino ebintu bye tulaba because it begins right from the family. Mami, enaku z'omwezi 24, right? Enaku z'omwezi 24 November. Yeah. Hotel Africana. We tugenda okubeera nga tulaunchinga campaign eno eya Boy Child. Launch yayo twagitaddemu ebinnonogo twafunye olugoye. Twalutumye the mighty 1 billion dress. Twagala abantu bajje balabe. 1 billion dress. Efaanana etya? 1 billion dress eyo gye tutunda. Eveemu ssente. Kasita zinawera 1 billion. Nga tuclosinga. We want 1 billion shillings. 1 billion. Tujja genda tuzisonda bwetutyo. Bwe zinawera. Ng'olugoye bannannyinirwo balutwala. Waliwo competition between Uganda and Rwanda. Bali bwe basinga nga balutwala ab'e Rwanda. Naye bannayuganda banawaayo olugoye lwaffe. Bannayuganda bwe basinga nga be basigaza olugoye nga tuluteeka mu museum yaffe. Tulaunchinga launch ya 24. Launch ya 24 ku Hotel Africana. Saawa 8, ordinary mitwalo 5, VIP mitwalo 10. Ne table ya kakadde. Twagala kutunda lugoye luno tukuŋŋaanye mpola paka we tunaweza 1 billion. Sente ezo zinaavaamu tugule ettaka aw'okuteeka ekifo kya Boy Child we tunaasinziira okuyambako kuba nakyali nga babeerawo ababeera wild nga beetaagana kuteeka mu kisulo. Tuteeke mu rehab n'abasajja bennyini gye bali abasajja beetaaga rehab tubabuulirireko badde mu layini kati nga we tusinziira tutalaaga eggwanga lino lyonna even elsewhere okuyamba abasajja n'abaana abalenzi nga we tusinziira okugenda mu masomero okubasomesa ekirala tuguleko ne bus entambula eneetuyambanga okutambuza emirimu gino. So kye twagala okukola on top of that twakola dda ne movie bagiyita Where is the Head. Movie eno twagishootingira e Rwanda ne mu Uganda. It is a very good movie, feature movie. Kati nayo tugenda premieringa that day. Boy Child mumuwedde Boy Child tumuwadde obudde firimu tumaze omwaka mulamba n'ekitundu nga tugishootinga ya Boy Child kubanga ffe twategeera ekituufu Boy Child ono bw'atereera mu layini amaka tubeera tugatereza n'omukazi mwangu okutereeza ne kati entalo ze tulina n'ebizibu kubanga oli Boy Child si mutereevu agenda mu rehab. Tujja muteeka wano oba kyetaaga muteeka wano tumusooke tumuteeke mu layini atere tufune ku mirembe. Tickets bazijjawa? Tickets tuzitunda online. Basobola n'okunkubirako ennamba yange eri 0782 319 221. 782-319-221. Yes. Ne posta tujagiteeka ate tulina n'okulya. Kuliko n'okulya okamanya akamere ka Hotel Africana kalungi nnyo ku ssente ezo tulyemu ffenna nga bwe tulaba bwe tunyumirwa ate kugenda kuba musomo gwa Boy Child nagwo tugufune bulungi tulabe ne kiri ekiteeteeyi kyaffe bwekyo bwe kigenda okubeera masavu gennyini. Bayite mwe enaku z'omwezi 24 this month. November. So tugenda tuwagire tulabe. Batuwagire. Kwegamba ate bwe mukutuwagira kuno abakyala abamu bwe bagamba mbu Boy Child ate ffe batulese tuyamba ggwe mukyala because at the end of the day omusajja ono bw'atatereera n'omwana omulenzi it comes back to us. Omwana omubi avumaganya nnyina. The mothers. Yes. Era abakazi ffe tugenda okubonaabona n'ekyana ekirenzi. Mukazi wakyo bw'anaanoba ng'ate kikomawo wano ewange ng'ate kintawaanya. Kale tuyina kwefaako nnyo ate ffe abakyala nnyo okulaba nga tutereeza Boy Child. Ekirala Girl Child gwe tulwanirira ayina kufumbirwa Boy Child. Kati bwe tuteekateeka Girl Child ng'omulenzi tetumuteeseteese tuba tuyozezza ne twanika mu ttaka. Bonna beetaaga okuteekateeka ne resources bwe ziba tezitumaze priority tugiwa omulenzi.
kubanga ate ye abonaabona nnyo. Omuwala ono by chance tomanya ffe emikisa gyaffe tubiri najjo tuzaalibwa najjo. Tambula wali sawa yonna ekigagga kikuyiwamu. Naye omulenzi ani agenda okumuyamba? Tewaliwo agenda kumulwanira. So tuyambe nnyo abaana abalenzi, tuyambe nnyo abasajja bye bayitamu bingi. Okubeera n'eggwanga eriteredde. Eggwanga eriteredde. Miss Jennifer tweyanzaako okujja tulabako. Tusaba n'olala ojja otulabeko. Bana tuwagire, tugende tuwagire. Boy Child anti kati ze bamanyi kebalaba. Bamanyi ndi nnyo. Naye leero ngambya leero kuŋŋenzeko ku Boy Child. Tukutereereza omusajja ono anaatwala ggaalo waffe. But thank you so much. Mami tweyanza nnyo omukisa ogw'otuwadde okujja n'oyogerako ne audience yaffe. Okay? Bibadde mu bingi nnyo ebyokuyiga. Bingi nnyo nange byentegedde olunaku lwalyo nga mbadde simanyi but ne ntwala chance ne mbitegeera. It's really a pleasure. Thank you so much for your time. Welcome. N'ebintu ebirala bingi nnyo. So bannange nze mwewuliridde mugenda kuzaala abaana abalenzi so tetubasuulirira mugenda kufumbirwa enkya ne mukola mutya. So tetusaba beesamba nnyo but however tulina kugendera ku magezi kati nga tufuna aba expert ne bajja ne batunyumiza wano. It's really a pleasure. Tubaagala nnyo. Thank you so much. Sigala nze na Bulime Esther. S1 Kwata with S Mindset Change. Ate nga Brian yabadde camera. We meet next time. Bye bye.